edanga sina wasanga nkuba nkulu mba bakazi ali evening years ngaba bina baby ali evening years ngabe ngabo kubabo ali mu 7 pm years enju wange gute jebya bina alabye nabo no franka je yamkubiye na musekeni so basically nga okuba aba evening katika omanyi ngeri jo batetenga omukazi omukulu akubika gwe omukazi yeyambula n'ogamba mukama katonda goli yaseri afana bwati ngeberi yetuzabana 10 ebere bana 8 ngate mukyali mata mulimu matetete omukazi omukulu abanyogoga omukazi omukulu wabera n'olusu abamu balina akasuka bwaka k'emyaka enkaaga myaka 5 akasuka emyaka akakulukulu ako n'omukwata ko nkyusa mpola bunwe agira bwoti mani si bien tudde gumba okira ngyongire gumba notetenkaja n'omumba tolina mutwala nnyo omukazi omukulu akowa mangu mama nofiirako nfiire anze agamaanyi sigasobola nze onkwata mu dakiika 5 oba ommaze tufunye ebizibu mu nsi agenda n'akyuka bwati n'olaba ekintu nga lwaki okyuse ng'alinga enjovu ng'ewalampa akasozi tegabalansi nga amabina galiko enkanyanya amabina gagwa galinga obugaati obusiridde n'omugamba anti Robina why did you change the position anti Robina anti why did you change the position anti Robina naye ng'okimye ssente you have nothing to do edda nga ntyagba akazi abakulu tolina basoba osooka nnyo awalagi nange wamma nange ennaku zino nagambye Shalom, you know what? I think sometimes you have to pretend. Kati okukisi omanyize kati feeling zange sitandika mu kissing. Basa wakukisinga. Osoka notamira. I think isooka nenywayo ko. Nengamba let me do this. Let me do this. Gasetegira. Twetaga. Kati nafa abasajja abagwe bakuli. Ebakuli tegwika nga oli soba. Katai tena akamuka agundi akajjamu ekigalanga nakalala akafunza agambye omusajja omwavu mumiime amale mangu aleme naye bannange omusajja nze ne bina abadde agenda kwesiima abadde akufunye lirupaza ayagala nze bina yandiyagadde ggwe naye wakwe buto ayagala okendezemu katono kasokendeza ku buto mbuki Bina baby, she's not evening years. Abali mu evening years. Omukwaye siga kalobu. Omukwane kalobu. Wabula bina alabye namwe ngenda mugamba. But okay, guys, welcome to Love Life. Wano I'm called Doreen, Rosina Bina baby, and in Shalom. Whatever I gonna introduction. First of all, new look. Sibitegela, new look, new year, new February, new me. Sibitegela, like what inspired that look? I always cut off my hair, like sometime when the year is beginning. Then I keep it. Man, my hair grows very fast. So meaning kati wakati awo tujja kola evolution endala ojja kujja kuzamu dreads. Then next year osaleko. Era nsaleko. Oli bulungi. Nkulaba oli serious ku YouTube. Akantu kafuusa akantu. Zikulengera naye bakutwala nno naawe. Akantu is becoming akantu. Bakutwala. Ne bajja malako. Kati muddu wa mukoze eki. Kati Doreen, if you host me, sigwa hosting. Yes. Nenjogera byenjogedde ebyange. Do people blame you? No. Why would you attack me? Actually, I'm going to disclaimer. Yes. It's you. Why would you attack me? Oh, for hosting you. Me, I host people.
Goulianga self ka kuvuma, self ka kuisa nga bitonga ba host bendita ba people interview ta kusanyusa. Gwe nawe jya ku interview, nawe yogere ensonga. Nawe yogere facts. Yes, gwe jya ku obwe ensonga zo. Oyoga Shalom tuga kukuba, tuga kola ki? Tokanga muntu yenna wano. Stop kangaling people. I know, right? Hey. Kati waliwo nalaba ka video nengamba imamba Shalom wange tebamukuba. Is this nze simumanyi Oh, Tom Dick. It's called Tom Dick. He's a sound maker, but that's because for him he assumes in his head he's a musician. He has that assumption in his heart he's a musician, but he's a sound maker. Dick. It's called Tom Dick. That's his name. It's called Tom Dick. Hey. Wow. Yeah, Tom Sange Dixon. Tom Sange nalisalako. Tom Dick nyenga Tom Sange Dixon. Tebajja malako nawe. Tebajja abana nawe. I know. We have been here and we're still here, still standing. Kati these days church yo men are complaining, women are complaining. Mugamba tugamba temutuwa sente. Mwe mugamba birala. Tetugaba. Simanya tuli bachafu. Simanya bichi. Benji biriye ebigamba simanya tetuwoma. Simanya like what's going on? Rest of muchafu kwana. Ebenji in summary. No man can invest in a closed bank. No man will get his money to invest in a desert. Hey, get me right. No man is going to invest in a closed bank. No man is going to invest in a desert. For anyone to invest or to put deposit in the banking's account, the bank must be open. I'm following. Kakati godete nogamba omusajja munnanga yasijja kumuwa kubanga ne namuwa ajja malanchawe ne munamala emyaka 10 nga tomuwa ogenda kumuwa ku kyawe the earlier the better. Oh Lord, ngatenda bana ku investing the earlier the better. Omusajja muwelu mukigwe if he's to stay is going to stay. Nze nkubulira ekyo. Nze gwenna sigwe nasookerako. Either when yeah true. Sigwe nasookerako. So let's tujye nekyo munanga omusajja munanga omulumyamu kyaffe kyabakyala omusajja gwe tomuwa wali abamuwa anti wali abamuwa but me I'm different like oja kusera ngonja ayanira now you're very curious ogamba doing kati no wala asimene nzoteka bite ya million years bili nengambola doing ngamu spending ko million years bili kasita tukanga linga tampaddeeko nja banchi tad gwe nolowooza onkula ndi fala kumbe oli mu budget yange ndi within your budget you're within my budget nga ngamba buli Friday nakuwanga emitwalo aga kwise mu weekend gwe nolowooza afuna fala kumbe oli mu budget yange so the earlier the better kati omusajja aba akwagala newe omwa ku first date newe omwesanga malaalo omusajja muwe Abakazi muri eyo owazo oli mukusiba July 1st oli mu July 1st omuza twagala kumuwa katwagala mwambi kuvya abamuwa ati ndi muku fastinga you're fasting what even if you're fasting as long as you're married legally before God there's no fasting when it comes to that yes that one can apply bwebanga tuli boyfriend and girlfriend yes. Obanga to cohabiting oh it's okay even if you're fast okay you're dry fasting am I fasting also no you're not you corporate women and born again women change your ways because the world is adjusting and you're lagging behind someone is fasting and say we cannot have play sex I'm fasting for promotion you're fasting for promotion I didn't marry prayer warrior at home I'm fasting to get we get better lives like better lives yeah mukama wanada mesala afuna tugera yes, to benefiting you can fast during that day but make sure you serve your man amidst your fasting. Panage. So tobali excuse ya kuma musajja. There is no excuse for denying a man sex. Olaba omusajja n'abeera mulwadde. Ne bakubuuza ab'enganda ze alyako. They don't mean food. Babuuza akakamuka k'ekiro n'alyako akwatamuko ateekawo layini. So ne bwe yeekanga ekiro tereko kumugamba omusajja ne waba ali ku ccupa asigala akyastandinga functioninga ekyo kituufu nawulira banne era muwenjula empola omugambe daddy are you going to eat corn do you want it warm or cold ng'aliko oxygen omuntu omuwa
ta Shalom da. omulala ne wabeera mu kkoma muwe agaanye ŋŋaane nenga gwokoza ogugwa ng'omukyala omusajja omuwadde Shalom wansala. omusajja azira mmere omusajja azira mmere Oh God. kati gwokola ova ku radio saa 8 ogw'ekiro nodde waka I'm tired. Yes. Then in the morning on a prayer point Nkuteeka mu n'omala ssaala. n'omusajja ennaku 7 nga tomuwa Anti mba nkuteeka mu ssaala. essaala girekeze saagala ssaala Aligning omusajja wange muwe emikisa Omusajja gyagenda ogenda feva musabira, afune feva afune promotion afune sente asooke wa side chick ate amusabidde amanyi bamukwata bannange. So tulina kuyiga engeri gye tubakwatamu. omusajja yiga Sex ye number 1. omusajja ne woolikola otya ng'omwagala otya ng'omugamba I love you nga kyakuli sex tajja mmanya nti omwagala. Abasajja baagala sex twagala sex kamwe kyemugamba mbu sex cannot prove love. That's why you're stupid. That's why you don't have someone. That's why you're not simu ya emukopa. Mukopa. Oh God. Do you know why? Anti kati ekintu disappointing anti manyi kale ogamba kale fine. Simanya mbu era nayo oludde wajja genda ekintu disappointing nga ffe. Nkuwadde nerabiridde. Wholeheartedly. No genda. So kati nemogenda nga tolozezza cause I don't care. No, naye kati for how long are you going to be doing it? Never nice man. That's the biggest question. You either become stupid by giving that man who's in your inbox, or you become a slut by testing everyone. Testing everyone. Bangeye. Dorini, omusajja omulaba bw'aba wakwagala abajja kwagala. Omusajja kati ekampaani w'omuzaalire abalongo akukyawa ng'ate abalongo bamufaanana. Ate obana bwekubbali obufaanana. Nakwegaana. True. Ekyo nange nkirabakokko. So bino bagamba mbu sex cannot keep a man. Sex does keep a man. Mayinza okuba nga ttiimu bakubye ttiimu yo nodda akanya osanga omukazi ng'alinga nkoko eri mu oven naga how do you want it daddy? Nze mbeera mukazi wange nampeereza ng'amanyi bakubye oba just randomly. Amanyi nga omusanga ali ku buliri ali bwereere. Hey. Naga do you want to eat first or want to eat first? Shalom nakola obufumbo. Bagikubye. Nkusange ng'oli mu bino mwambala ku weekend bino bitata bino ebigoye bino biddira. Omukazi n'ayambala ddira n'abanga agenze mu lumbo sumika omusika. Omala nga mugamba omusajja talina maanyi. How do you want to get power ng'oyambadde ddira? Ng'oyambadde bw'otyo. Ne mwambala bunnyika bw'obumuli obwo obunnyika obuliko obuwojjolo. Mwambala nnyika za siliko, nnyika za siriki. Waliwo yagamba nabo abasajja mwambala boxers olaba mwambala boxers okuliko obumundu. Omusajja ng'ambala boxer kuliko American football. Obumundu kuliko asamba akapiira. Nobera mbigere nyiginya mugule mu paaka. Duka misinde. Kasaba je yambula ngambadde boxer kuliko n'omuli bwe Jamaica. Okubera ku kubezo. Omuli bwa Jamaica bufulaga bwa Jamaica obwo. Oboka bwe nkumyeta okoza omulungi ogwo ne kayulika. Noba. Taina kyagenda kuyamba, taina mugaso. Kati omusajja ambadde boxer 15 osuubira kya agenda kusuubiza abagage tusigale kwalo. By the way. Kati omusajja omugyamu otya sente. Ng'ojjako ku bya sex because I know there's a man waliwo omusajja asobola oba waliwo abantu Shalom I have a feeling waliwo abantu abawala either nga they are just naturally blessed oba favored. Nga ye buli musajja gwakwana mu sente for some reason. Either balina bukodyo bamanyi what to say, what to do, how to handle a man simanyi. Then n'abalala kati ngaffe ng'omusajja kuspendingako. Either they have this wrong assumption about you oba favor abambaga munesmanya mbu mwino okunaba nebe sibikiriza. Okunaba eddagala egganda okunaba olweza. Bichika yaya na bichi onabe ekyogo kya modern music. Ebyo abagala emikisa yaguze eddagala katayi jogeka nyetaaga mikisa ate gwe goguzeeko ekyogo ky'emikisa
nga natunda agala kufuna mikisa. But do people think? Naye Shalom. Abantu balowooza. Ogenze gweddaga ali amikisa. Kyokka n'alitunda siripu emu ya bbulu emu ya red. Ate yagenda okuwa omukisa. Kyokka naye agwetaaga omukisa. Omusajja omugyamu ssente kintu kyangu nnyo ekisooka mu buliri. Wotandikira? Ekimu ku byo ng'ejjajja omusajja ssente mu buliri. No, I understand. Like during oba wanonga a climax nze. Newa olaba omusajja ate bw'amala tategeera. Omusajja amala obwongo obukomawo. Kyekitegeeza byakusuubiza wano. Custom era never take promises of a naked man or a naked person. Don't count them. Fe tugabye ennyonyi. Kubanga kiri nnyo at that moment. Fe tugabidde abanga gugwe. Wenda kuwa ennyonyi. When is your birthday? In March, nkutwala Dubai. But the moment you finish like this, ngamagezi gajja kwikironye manje. Ate bali babanja. Osekera. Oba akamala bwoti message nejja. Please pay your loan before. Nokoba mu senses, right? Amagezi nyegadda. So omusajja mbanga muli mu mwakyo omwagalako fe banyaffe kye baakolanga. Babisabiranga mu buliri. Okay. Omusajja mudde mu kawala atabwoti nga muli mu buliri okayise mu nviiri. Naye daddy. This phone is overeating now. I need the phone. That phone is overeating. Okay, you may not have, but if you get, how did that go? Eh? Not immediately. Not like immediately. Wow. Zakati nkwadde kesimu yange ebuguma mpa sente. Okay. How did that go? Omusajja muge munange, my phone is overheating and I've been having it for a full year. You may not, but when you get, or if you have, we can swap. By the way, I have some 200. You can top up for me. Ekyo omusajja ne wabeera zola abakyaga. Tekyumanga mukazi kugamba, I have some money, I need top up. N'okwewola neewola. Kinyuma. Than me okujjanga bwendi. Kinyumira nnyo omusajja era ajja kufa abalina amagezi kugamba, leave your money. Give me 3 days or give me a week. Okay. Nkutegeera. Kati manyi omukazi olina obwongo. Than okujjanga bwendi. Naye omukazi ajjono ayina kapita emu magulu olumala banye wansuubiza essimu kati omaze okundi onoogimpa yo n'okwata amasimu gange ye tondidde kyobadde oyagala onyapa simu yange gwe bwatyo mukasa bwe yankola bwe yamala okundya nambulookinga naye gwe amanyi nze nabavaako oba ompa gwa aizo ne bw'otompa kati ofunye kyoyagala ate gwe obwongo bukomyewo already kati obiŋŋamba olwedde ate nze ntegeera kyova olaba abakazi abasinga tumala I block you. Ye mukazi bwela agamba pastor buli musajja njagalako takomawo teba yakuloga. Okay, character yo zikyaya abantu ziva ku buliri. So tulekera okuloza tuno batuloga sina luck. Sister wange teri muntu akuloga tolina togula kyogo. Okay, just change your ways. Nkutegedde. Mwakamana omusajja kati oli ku simu kati ofuna appointment ndala. Naye mubiri oyenda tokuta kyokka otemunaba nakumala myezi ebiri or something. Naye kati bwe nnaakuwa kale nawe ogamba lonkyawe nga nkuwadde olwedde oteetadde mu mutwe gwo omusajja agenda kunkyawa nga mmuwadde kati mba naakamala okukulya onkubira essimu nga ndi mu kamera ng'ani okukwata ogaa olaba my instincts were right oyo yandeseewo gweleza ku message bwegwo gu message oguwanvu nakimanya bwotyo bwokwesa abaana b'abendi naye okomye kunze nogamba onaakola ki. By the way, you're right, mistakes we do. Nkutegedde. Bakwantu bagala kwogera ku bino bagamba people need to learn these things. They have to learn because like the second one you said mu Valentine. And that's the thing. Muli mu postinga ku status yene na postinga ani anagula. Self love, God above all. Valentine is a day. Jesus love is unconditional. Because you're stupid. Oh God. Jesus didn't die for you. He didn't die for you not to get gifts on Valentine. Yesu wamukomera ku musalaba gwofunira bya Valentine. Amina. Hati kugamba chambu Yesu wamukomerera gwalime ofuna kimuli ku Valentine. Kati nkole ntyo okufuna something ku Valentine. Gwali wabatagenda tuwa. Gwobadde ogaba? No man can invest in a closed bank. Shalom, a man is supposed to give first. Lwaki mpo omusajja? Kati kankubuulire nze byasinga okunjagaza mukazi wange.
Zenesa nti omuntu omukolya birthday party. Nga nze nali dating. Ate nga nze nkola ezaabwe. N'otwala embizzi ejjinja. Gwe birthday yo neetuuka neekuwa akatambaala. Negamba a king was born on this. N'omugamba Nabaggala. Nagambako nimba Bwakabaka. Nabaggala. Nagambako mbondi prince. Debbie kwata Sefko unaakuba. Nga kiri ku katambaala. N'okuba akatambaala ne bokisa. Nze nkugulidde ebirabo. So go Valentine yonkutte. On this day a king was born. Who says I'm a prince? Right? Who says my father's a king? Do you own kingdoms? I gave you gifts. Give me gifts. Nenkwa vest and Undershirt. Omuli penny. But sometimes that sounds little things matter. Little things ngomba stocks. Nganzo njagala mu iPhone. Abakazi era nsaga mmeje sewa akachipa akobufere. Abakazi mukomyo obufere. Nenkufunira ekikopo nga kuliko your face. Tochimpa. Boteka mama zagocha nga your face ejja. Your face yange nga kweli. Enga teno ogiraba. Naziyo kango mukazi ajingulidde. Nenga but I don't know, but I think it will fit you. I saw it and I ordered for it to look good on you. And the size, by the way, it's very neutral. I love it. As a must. Chinga katako mukwata. Muwe kirabe ekijja mu ngatto gyampadde ku Valentine bekisingawo. Kubanga badde akugift. Nze sigenda muwanga. Tanso omugamba ni what? Leo tule ku 4 points. Ku Valentine. Okitegeera? Kutegedde. What have you been doing before ask for Valentine gift? What have you been doing? As a woman. Okay. Banne wagenze kola gwoche basofuluta. Mubiru ensajja kukuba. Ensajja kukuba mubiru. Bebigambo byonsibuza. Nyanve waka. Nze wayagala nkuwe ekirabo. No kaba appetite agena vawa. Kachero ogenze mbakazi bo ne wefuula akola nnyo sigwa gula ekibuga. Atalaga abakazi balina obugambo oli mutuufu. Omukazi akona akagambo ng'ove ewaka. Omukazi nagayiganya tunayogedde kyaki. Lwaki akyogedde? Era leso omutwalo bannaye tunaafa omujanjaalo. Bwe gutaba mujanja tulya munyeebwa. Munyeebwa mujanja bijja mmala kwogera mu mbuto zaffe. Mmwe musiiba ku nnyama. Ku nnyama ate tukulengera. Obeera eri ng'oli ku gundi. Gayi nali na taxi ng'aviramu ku mapeera naye muvuga paka eri ku Shero Jinja Road ng'ebirowoozo neerabira waaviiramu. Nga kumbe tomanyi na mutwalo gyagujje. Maybe naye yeenyigiriza. So tweddeko. So teri mukazi teri muntu akuloga. So kitegedde. Oyagala gift ku Valentine. If you don't get a gift ku Valentine, it's you. Abasajja nga pozinga ku status. Kandi mukazi wange akimanyi. Buli season empya nnyo okungulira jaze ya Madrid. Ya Man U ne ya Bayer Leverkusen. As a must. Akimanyi. Atanya okungulira home kit, awe kit. Nze busizo nyimba ne jaze za njawulo. Eya Man U, Real Madrid. Ne Bayer Leverkusen. Omukazi yangulira jaze. Nse ngulira zijaze. Oyo yakutegeera. Okitegeera. Yamanya engeri gye bahane. Awo nkimanyi. So you go wa gifting age. Kanange mugamba ati weekend eno kwatayo gana 2. Just go and have fun. Zimugamba kati nosote sagala ogula kintu kino sente zenkwati tugula kintu waka. Zizo. Go and have fun. Go and have fun. So shegeza omusajja n'okuspendingako. Patterns abaalaba onokuteekamu ssente ye ali atya. Omubadde omuhandling otya. Ngenda kuteekamu ssente ongamba ogenda Zanzibar. Ate ku stasi ng'olina akavubuka aga dreads. Olajja gamba Bayibuli wegambira twawule ebyomuwendo omungi ku bitagasa. Teri atuloga amina twawule ebyomuwendo omungi ku bitagasa. What value do you add to your man? What do you bring to the table? Because in cases tubanyi, a man is supposed to provide fine. But I understand to jana buongo in most cases. Ne wano. Kakanya ate kyewuunyisa abasanga kumwe temulina buwongo. Oli agamba, what do I bring to the table? I bring brains. Nga n'obwongo bwayise bulimu obuugi. Mwe obwongo bwaluzi. Oh God. Kale mwakati oleese eki? Oleese eki? Buno obwongo bw'obujji. Cookie. Cookie. So tulina abakazi ewaka. Otubakwana nga tumukwasi twalyanga mmere. Ne myazi KFC ne mugule myaka ganya omanyi.
let me cook today. Well, I was saving. By the way, I think we have a blender. I bought one. Let me make you juice. Okay. Huh? Kusente zenkuwa nze newunya luli na mukazi wange anya checkbook mu nyumba. Ne muganya check. Ana ni bya leta signing. Nangamba kashana account ya Jayden. Tuwaye emitwalo 15 buli mwezi paka wali kula investment plan. That's a good one. Nga sikirowoza nga nakonze Shalom mu bwongo bwange. Nakazi yangamba I need your signature here. We are serving for Jayden. Gwendo musajja gwendo mukazi akola ki? Buli mwezi 15. That is a good one. Ositegeera. Kananga muri nemba nyenda mtufumba answala. Nga Noiba nange. Zimuyamba na kwa one day. Kwa bya kusaga mwanya utenga. By the way, I got my checkbook. Nkwandikiro ka check. Ne mugamba checkbook we yachi. Ngumukana na checkbook. Wow. Ositegeera. That is good. Negwe nkuwa sente nokola obukweko inobanga embusiness be bigoli. Naye mukama. Chako lipu gross empya. Banange Victoria's Red is nice. Try it out, guys. Brazilian hair. Brazilian hair. To M. Nabi omukazi yabudde ddalu. Yabadde n'envize n'azisalako ate nasaako wig. Neri ne gwanga Museveni akyatufuga. Munange babikola, I don't know. Yabadde n'envize za nacho. N'azisalako ate nasaako wig ye. Hey, but look more expensive. Katonda afune emboko. Baba siru emigo. Omuntu abenga atambula emboko emukube. Nere mukama Katonda wa. Ndwa bemboka ahunga afewo. Onzisa Shalom. So before I ask for Valentine but gift, I understand what you're saying. Assess yourself. Assess yourself. Before you get anything from a man, assess yourself. Okola, not performance appraisal. Performance appraisal is the relationship. Katuwe tuli. Ne gende. Mukwano. Tabita kubera iko. Performance appraisal buli mwezi ebaawo. End of month nga tutula wali wansi so has to tutula ku dining. What have we do chicho okoze? Nze wange sigula mugaati. Aha. Omukazi abe ku YouTube naye ngenge yakolamu keke omukazi akola keke za birthday waka. Ayo. Nkebera KPIs. Key performance indicators. Muzikomye mu relationship. Appraisal every month. Omuntu omukebere guno omwezi anga anyongeddeko ki. Muleko okwekwa sambu mpoma. Okuwoma jakusasula sente. Sigwa soso okuwoma. Bakubeza bawooma. Abantu kunsi kuno bawoomye. So ebye musonseka bipiru wansi sigwa soso biteekayo. Era babiteekayo. Mumudulipinge. Tubawa amazzi. Gwe kale gwe dulipinga. Oga dulipingira mu bwavu. You be duliping but poor. Muna Pakistan loza ati buli akuwa amazzi. Bateka ye chiweke nange mbitunda ebiweke. Atsonseka wansi. Hey. Pozi dachika mmeka? You make sure oba mmeka I don't know. 10-15 minutes before. Osanga lubrication. Waliwe achisayo tekyano gabulungi tekyame ochinga bulungi. Nagwa ku musajja. Omusajja kwe yasokera kuli bwati n'akisikayo. Omwana yesoza kekiweke. Kumbe kiyingidde wala kisigadde kumbe. Omusajja olwatuuka yakyukira ku kiweke bwati nekivaayo ko omusajja. Oh! Wow! So you're bewitching me. Yali munyankole. You're bewitching me. Chan, you're bewitching me. No enda kundoga. Banaga omanya kyali muloji. Twawulira miranga. Omunyankole ngatabuse. Akatojja kundoga. Mukazi ko badondoga. Obadondoga mukazi ko. Tamunyole. Sibadag. Instead of you saying you want to drip, you drip in money. Don't drip in poverty. Don't drip in poverty. Right, I love that. Na oli bango olina amazzi naye ng'oli mwavu. Ojja gaba amazzi, ogabira abasoga, abaganda, abanyankole, ofene mu kuziikako, keesi yebeemu amazzi. Bagale omugenzi abadde n'amazzi, ne keesi eyiseemu amazzi, naye ng'oli mwavu. Nze kuwulira. Mukamu ebyesiru, mukankola amazzi, omusajja, tebikyakola ebyo eby'amazzi. Teri mukazi alina ssente nga mukalu. Ne wabanga kalakali, naye ng'alina ssente. Omusajja gwanoonya amazzi, gwanyobba nago.
omukazi wabeera beera n'amazzi wamma oli mutuufu tebatunoonya bulungi teri mukazi mwavu atalina mazzi teri mukazi era buno obwala buno busire kwini buno mukwano ogenda dripinga in poverty right nga nenye basako Rahuma Waters nenga kwikironye kubanja Rahuma Waters otambulira mu mabanja Shalom wabati nenga kawomera wabwe nambemu atagizibwako ndi first born in poverty sekubulira so kanzireyo performance appraisals ziberewo buli mwezi onanga seko chikuno when you have been dating for month what have you benefited from me and you nawe no ngamba nzo mukaza ngamba nanga by the jokes aside tocha performing bulungi mu buliri I don't know what's happening ndodda muno processing and wetereza no kama maybe a bit nebirowoozo ndowooza okay kati gwamanyi banyaffe bataffe tebalinanga maanyi nga nyaffe tebakyogera nga maama affe yafunye eddagala n'ali watata affe ku kyayi nenga bagamba ago majanyi ga kitammwe temugakwatako okijjukira ekyo ago majanyi ga kitammwe temugakwatako ennaku zino mala mangu osanga ku status kisaasi mena stupid they come no sooner they coming he was going then he came 1 minute men na status 1 minute men na warning buli gwokwana nagamba okwana Shalom oyo amala mangu naye nga banyaffe bwe bagamba nga wasitaffe nga mutemukimanyi agamba janyi ga taata mwe temuganywako awo wonna atereeza maka ge kati nze nkola performance appraisal ne mukazi wange ne mugamba Jaden nakati guno omwezi wiiki ewe twakozesa omwezi ogwedde twakozesa amazzi ga 7,000 kalwaki bibya 10,000 eza amazzi gadde gayiika mangi obanga mugakozesa bubi so kati guno omwezi oguddako saga bibya esukka 7,000 ku mazzi I think that one works. I love that. Nze ngula gas nina gas 12 kilograms akola emyezi egi esatu naye guno omwezi nga akoze emyezi 2 kiki ekiganye bikibi bafumbirako amuleka n'afumuuka you assess yourselves. I think it makes you better. I love that. It does. Communication is good. Ekinyambye ekyo kirungi wiki ewedde when you had sex once okay where are you forcing me to go? Where do I need to get sex from? Gwe nkomawo okooye omugongo gukuluma go to the hospital if you're sick tumanye ki ekikuluma nesiga akomanga onyime sex buli kata wenkoma ngamba okooye kati you're forcing me to go to other people. So are you sending me there? That's why some men say mbolusifa babasindikira okwenda abakazi mu msindiko okwenda waliwo abagamba nkomawo okooye Ostegeera omukazi wanne bakanko mukafuba kati wabako otunudde eri kana okufuwa ofuwa mutekyaswala olw'okuba azaala onfuuyira baba tetuufuweeko Shalom lwaki onfuuyira mu dduve lwaki ofuwa katuli mu buliri baga muno munange wetwefuuyira tuwangaala tuwangaala we last longer nze n'onfuuyira twawukana nze saagala kunfuuyira mu buliri. Am I supposed to hold the fat? Go ease yourself. Va mu duve. Your reflex action oluse jaga simani. Lwaki ofuwa? Lwaki ofuwa? Lwaki onfuuyira mu buliri? Why do you gas for me? So I should hold my fat. Ngende mu bathroom. Male nkomewo. We be cuddling. Can I first go somewhere? Genda fuwa komawo. Eto gamba ngo omusajja mukangende empame. Bagenda kuchawa tubajja kwanjula paka kufa. Olimba. Shalom ka kubuulire. Nga muli mu buliri. Ngate walona abantu obakimanyi walo extra gwe dali nako Shalom. Nga for us even in the toilet. Tubera fena. Nange mbamu. Nange opama oli wali ngono bwasenya nga bwesenya obanga ndi onkunyumiza emboozi. So what is the difference? Wachi sikugamba nti ngenda kweyamba ko don't you do number 2. Omusajja ne waba ayimuse. Kanyaga akamaro gendo pama kagwa. Chovola abanyaffe baana banko nga amaze okujjula emmere ne yeesaba akazigo kaavisi yeetegekera olulenzi lwe onjukiza avisi akipanna avisi kyali bwe mute lwaki banyaffe baana bangako n'anaabako nga amaze okujjula emmere yeetegekera lulenzi lwe
ate okufuka nsobola okugamba ngenze fuka byonna babimaze toyogera so even though you're my boyfriend I should just ngenze kufuka let me just go let me go to the bath let me come back kimala nze njamanya kuteekayo kiweke ngambe akagasokayo kiweke kubanga ngende kujyayo kakwata nzonfera nawe ocha nawe nzonfera kiweke we're excusing let me first go to the bathroom nendwayo kona otegera ati negwansoga tonfukira nawe ndeka nagamba ko omwala nga nfukira nga otubye entebe zange weefusa kuno musulo stop it nali mayite musowa bitegera ani naye abasajja muti balimanyire kati gwo bafalasa bonze mbimanyi nga tonfukira nawe ndeka gwe tumusaba kufera aye by the way tugenda mubasi owamma omanyi tuba tugenze kulangira kuteekayokko kiri kitya katamanya notto byayokko obyajja ndowooza oli weeti omulabanyi obukodyo bwaffe byempunda nkuba abaana abato edda nga sinawasanga nkuba nkulu nkuba abakazi ali mu evening years nga babina baby ali mu evening years nga bwokuba abo ali mu 7 pm years enjuba ng'egutte gyebyange ne Frank ajo yamukubyekubye namuteekeri so basically nga okuba aba evening kati omanyi engeri gyobatetenga omukazi omukulu akubika gwe omukazi yeeyambula n'ogamba mukama katonda goliyese lyafaana bw'ati ng'ebbeeri yetuza abaana 10 ebbeere baana 8 nga temukyali mata mulimu mateetete omukazi omukulu aba nnyogoga omukazi omukulu abeera n'olusu abamu balina akasuuka abwako ak'emyaka 6 myaka 5 akasuka emyaka akakulukulu ako n'omukwatako nkyusa mpola bunwe agira bwoti manyi nsibye ntudde kati gumba okwira ngyongire gumba n'otetenkanya n'omuwumbawumba tolina mutwala nnyo omukazi omukulu akoowa mangu mama n'ofiirako nfiire nze agamaanyi sigasobola nze onkwata mu dakiika 5 oba ommaze tufunye ebizibu mu nsi agenda n'akyuka bwati n'olaba ekintu nga lwaki okyuse ng'alinga enjovu ng'ewalampa akasozi tegabalansinga amabina galiko enkanyanya amabina gagwa galinga obugaati obusiridde n'omugamba anti Robina why did you change the position anti Robina anti why did you change the position anti Robina naye ng'okimye ssente you have nothing to do edda nga ntyagba akazi abakulu tolina basoba osooka nnyo awalagi nange wamma nange ennaku zino nagambye Shalom you know what I think sometimes you have to pretend kati okukisi manyize kati feeling zange sitandika mu kissing basobola kukisinga osooka notamiira I think isooka nenywaayokko neŋŋamba let me do this nga setegeera kati ennaffe abasajja abagwa ebbakuli ebbakuli tegwika ng'oli soba Shalom twale eri kwanza olinga teyeeyonja erirwo meat nyama yakukusha mugamba tetweyonja naye nabo abasajja temweyonja mukwana ebbakuli olina obba nga toli soba ebbakuli tegwika ng'oli soba olina obba nga otamidde era nga kyenkola nga enagwa ebbakuli nsooka walagi wange Uganda Walagi premium nankuba n'ogenda nga toli soba nenjoka kukuba olulimi n'okuba nenoolo olulimi ati osanga omukazi omukulukulu konna njukira bwakula keveera ennyama ekendeera akali bwe kati kalinga ennyama enjokye nga kalinga ennyama yennama wojjolo konna kali nga akasolo kakadde kali evening years kali mu prime time onoonyeza ssente omanyi akasolo akeebase kali kati ng'okazi okusa si kyangu Shalom onoonyeza ssente musajja wattu alawuza omuntu omukulu omusemu muudu by the way alyoka kuwa ssente you have to work tujewakanya gamba nga tulali ku key performance appraisal sente zange zenkoze ebbali ono zikoze bulungi naye Shalom you're stupid I'm telling you but people out there mulete performance appraisal mu bufumbo mu relationship
Mukama katonda. Omuntu go dating akebera KPIs, key performance indicators. How have they been performing? So even the lady ne wakwade ngolese sente entono. That's how you Yes. motivate your man. Wachirogambe gudo mwezi na yese emitwalo 5. Teri kinyuma That is motivation enough. n'agamba. By the way, just TV I paid it. Okay. Of course sente zo, but they get that satisfaction. Yeah. Nebe nebyokulinda umeme basajja bayomba. Amazima. Nze sasula yaka, nze simanyi wasasula yaka. Kyokka basajja bali bayomba tomukaza mukulu. Nari mbimanyi. Nze simanyi sasula yaka. Sasula mutanyalaze. What bills bichi? I don't pay just TV. I don't. You got an understanding partner. So now I think I understand what you're saying. Tulekera okwebuuza lwaki. Shalom yasatulinga n'oyo omuntu tomanyi lwaki. Abaleka ositegeera. Now I'm understanding. N'ogamba naye omusajja omulungi wali n'ekikazi ekibi. Nkutegedde. Kati nze kyasuka ku kyokuba nga ndabanga ekikazi wabula ndaba obwongo. Obwongo. Tali mukazi alina amagezi nga mubi. Yeah, you're right. Taliyo. Nkutegeera. Wango tukesera ngolo onogamba mukwana nga bulungi naye ogamba tuwalaba n'ogamba mulungi naye ate kasita obwenzi obusaako ekisoowedde. You're going to pay tuition, you pay rent. Ogule emmotoka nga nti oli mu kwenda okola side chick. Kasita obwenzi obusaako ekisooba owedde. So now omukazi assess yourself nga gwe omukazi have been dating this guy naye kiki kyemwongeddeko namusanga alina iPhone X kati esimu na M kopa weegobe. Her business eri mu loss. Olina okufuna omuntu gw'olaba bweba relationship eri ku break even point tekola profit tekola loss. It's just an operational cost zokka zeekola. Nkutegedde. Genda. Kano genjogera ge mazima. Okusinga okwestinga time. Kyokka n'olaba you're already struggling ate n'otegeera omusajja omusanza alina emmotoka. Myezi ebiri emmotoka evuddeko. Yeah. Kakati awo gwolaba oba omwongeddeko. Kati omukazi yansanga nsula mu single room. Now making sure by the way, we need can't you get like a bigger space? Okay. Nenfuna ddabo. Afuna olubuto. Kati nga bwongo bwange saagala mwana ngazanyire wafunda ninofuna apartment nga ngazi. Era yo ngazi namulaba azannya akagungu. Akamotoka. Ediyo lyange mwana avugira mu ggaali. Namulaba ngamba nga wano wane. Ediyo nambi ngamba omukazi yagattako takigamba direct. Naye embeera gy'ateekawo. Pushinga naawe ng'omusajja n'ogamba you know what? Tukyetaaga. Kati labayo olaba we pay 1.2. Yeah. Wala kali golabanga gayanze ewala. Nene oba ozimbye me I can be there kale gwe nofuna opanga sene ekisaasi w'okolera. Owulira omukazi olwakugamba muzimbe. Boto bw'osetinga. Okitegeera. Kati olaba we pay 1.2 minus the bills. Yeah. Gayanze y'ekiwenda. You have a car. Me I can be there. Gonofuna wobeere manga tugenda ku weekend netukendeeza expense eno eya 1.2 akutaddemu idea nakakyawo tufuna apartment nga ya 7 kale tuneba tufunye ya 5 naye nga tunye ennyumba yaffe ekiwenda wala ngenda okuzimba myezi 7 wala omukazi wanje mbupangisa naye gwe alina omuguunya. By the way, my friends have a trip in Zanzibar. It's 3.5 ogenda kumba ku ssente n'omugamba sise nankwanga. Sise nankwanga. Tito kime Zanzibar. Okujjako okweraga, right? Okujjako okweraga. Tito kime Zanzibar. We have a girls' day vacation in Jinja. Yeah. 750. The weekend out. And please, I can't miss out with my girls. And I need money for shopping as well. No, gamba negwe atugwe chonga takecho. Tomanyi oba ndidde oba sinalya wagaza vacation. Tomanyi Zakati ndaku nonza atonga ati yakati omukazi wange tavudde ko akamu n'omwezi. Tugendeke Jinja mabira. A weekend kam. No worries abibyo gambe no surprisinga. Ngakakisuubira. So shekeza abasajja bakoera abakazi ebirungi nga tebabasabye. Abamuli wadinga. Tegedde. But I've learned. Haba muli wadinga. Njize nno ebya serious. Tena nga kati omako wenye katonda ampadde kasente. Nine mmotoka. Yes. Tano gule nga mukazi ono. Basi mwe akamotoka naye mga kako. Okay. Ate teri kiwa mukazi ssanyu nga musajja kwagala baana bazadde. Oh yes. That's the best feeling. That's the best feeling. Omusajja nga yagala abaana omukazi bamuzaalidde.
aba happy nnyo kubanga ba deadbeat bangi tebasasula badduka bo bali eyo just bamdonors nkutegedde so naffe twekubemu ttooki tetuganye owooma naye kuwooma okwo pakagingako tunakyewunya ngenda okuddaka kuwooma kugirekenga ng'omukazi akola bu cinnamon rolls naye ng'ate buno wabuyizedde just on YouTube then try it out are they nice emeri omukazi ampakingira ebyokulya iyo omukazi yampakingira yakupakingira yampakingira bambi ntera mbu queen cakes nantera mbu kyo omukazi yampakingira nkulabye olya naye omutima ngungamba mukazi I didn't click ngamanyi bakupakingidde wano Kevina get your juice onzo mwerabira n'abissa mu mmotoka obisanga mu mmotoka mwebiri ate abamu basajja ekitegeeza abasajja abamu abakazi bagamba abamu balekera obikola mbu kubanga nga bamupakingira nga basaidi kiki bali gwe obipakingira leka balye kasita gwe okoze omulimu gwo kati kankubulire ffe abasajja tulowooza nga naye kaddeemu kano maani kamberyawo kampasi nze naabala benabanga nabo nga didn't work out nati ngwegana naye omwana oba yambirawo kampasi yandeeteranga akamere kampasi bangamba mpaye 10 ndimuwa nkutegedde gaboyi kambe kanjirawo omubiri kubanga ojjukira kubanga njijjukira nze nanako mwana nsasuliranga hostel bambi nesigwe ndi naye okitegeera naye era ngamba beri yabeererawo omulowoozaako okitegeera muganga beri ayoke oli bulungi nga byamwakinga mugutya kimpa essanyu okulanga aba exanga bontu gwe ndindeetinzeeko ng'ali bulungi so kinnuma nnyo kulanga nakudeetingako ng'otunda manda obona otunda screeningaaji za ssimu togamba nga ati munali nkwebaseeko bwe tuba nga tweyagalako naye ng'obulamu bukkuba togamba nga mbukuliddeko tokyogeranga nkulengera ku online tokyogeranga nogamba ex wange oyo nja kwegaana njaganye mutanga agota akageeka kyandi mukolano agosa mukagamu amutinkwalia so ba ex abanaku please ex omunaku sikwagalangako bwali butamanya I was young I was naive I was innocent I wasn't myself you weren't yourself okay about ex mwavu ngoli mwavu manya I don't know you I don't remember you badange naye babanga olina wooli I remember you but if obanga oli ex ng'oli bulungi obulamu butambula. How are you doing? How are you doing? How is your day? How are you doing? Fine. Happy Valentine's Day. Right? So nchitegede so tulekera bwe batofunye anything ku Valentine it's your own doing as assess yourself. Tulekera okugaba muno tanjagala. Zibadde muwaaki. Abadde mbitegedde. Nze kisembayo nga ngenda kuleka. Abasajja bababba tubabba. Shalom. Nkuba ntya. Gwe hunter. Okwanye n'omulala. Bwe ntegera nti n'omukwanye kale neŋŋamba tugenda kuyomba biki lwaki bagamba mbuno omusajja lwaki oba oyagala bagamba nno tino tukubbye you are much woman naye kakyamu kye bakola bw'omanya mbu ndi mukukwana kyaliiwo ngaali mukukwana musabe ssente ze mugaye apartment bakubanja okay wona abakazi abeesindikira ssente nokyekawale kyawo nze sinnazirabako era agadde kunneekwasa mbu nze yazibbye nzinaa ku ssente zo nakwata essimu yo nga manyi password yo nagitinga ne message neyesindikira ssente nakuba mu Airtel. Are you sure? Ate ekyo mbadde sikimanyi weebuuze lwaki abasajja nange tetwakyatambula naziwale abakazi mutusika ssente mu wallet waliwo omugaga gwe nafunako olumu edda sente yazijja mu socks nebinsobera very you know ng'omulaba wa okwekuuma si buti socks kati abakazi mutugwa kalifomu ku mabeere netukola batya oba oli ku bbeere bwoti odde engulu nga bakulikojinze oli muloji wekka oli oti kyova abanje sinuuna mabeere kati olimba sinuuna bbeere abakazi bateeka kalifomu ku bbeere omukazi nakuta kalifomu ku bbeere ndakukwata ka recording naku blackmailinga nagana okugamba wandidde naye nga tewalidde abasajja balina ennaku balina blackmail nga nina obutambi bwowo ate bwetegera nti nina manyi mukazi wo bubuno
Nakujja mu ssente buli mwezi. Abasajja wakati aswa kwogera senga boogera. Asembadde. Nze waliwo yakinkole yankwata obutambi ne mugamba bute. Olimba. Bwe yagaana nange nekwata nebuleka ku status yange nekwata nembweterayo. Nga ono yenze kanemuka akakyate. Omwana yandikodinga obutambi. Naloza agenda bukozesa anje mu ssente. Okay. Nemugamba oganye munne Oliver Bumpa. Oliver n'agaana. Oliver agaana Bumpa nerekodinga nze kennyini neneteka ku status. Kati bute. This is me. Kati bute. I know making a shot in our viewers. Kati bute. Enyensi ya kiguli. Badage. Noba n'ekiguli okubaako mu Uganda wano. Survivor for the Naja fittest. kungamba mbo olina obutambi bwange. Nze natundanga ddagala ligeza busolo. Nga mpositiwo bange ku status. Era bangi balina obutambi bwange. Bantu babulina. Tulabira kugwe. Katojja kunkanga kanga mbu Shalom ngenda to obutambi bwo. You can't. People have seen me. Atunda so babulina okukola kyentunda. Natundanga mulaba. Ono yenze. Nange mbikozesa. Bifanda kati munguleko bikola. Otegera. Badage. Ekyakali for So abakazi babbira ddala abasajja. Wona abeeko baana nga brother wange bamukutte police yakutte boda ye. Kumbali. Yamba n'omwa million n'agyezibika. Naye abantu gabakola ebintu Shalom oba nze mbuusi yawa. Gwoli mu corporate world. Mannange nze. Kabwe kikusumbwa weekolya ssente yo lwakuza mtajja kujoga. I know. Ayene kira abasajja abankwana Shalom naye wachoga. Kati nokuta bakutya. Olyaga That's the thing. kati oyo abamukwano oyo no bango oli namba minister. Kati banyamisa babakuwadda. Ibanje nawe. Kati o minister gundi abika ya oyo wa minister oyo. Bampandika kweddanga ngamba banaye Mukama Katonda wa. Nenga mukazi watu olyawo oyiriba. Njiriba. Ne batyo kukwana toli mutuufu atyo kukwana nakulowoleza. Baka si bituufu. Ate nga yandibadde na mutuufu nga ye Mr. Right. Kitegeera. Nene yekomo mana atya. Naye bwira abantu zanga nga ndibyo bangaze n'ekikadde osirikanga Shalom. Bwe ndiba ndibyo banga nfunye ekikadde kadde. Abana bajja kujja. Are you sure? Bajja kujja. Bakwabuziba abamu bajja waliwo yatugamba bajja bamu abavubuka omusajja nga alina ssente awo azikutadde Bamu budget ye. Then olugira ate n'atandika okulya ku zizo. Yeebuzaabuza mbwawo. Abasajja bafere. Kyekyo. Milioni yawo nyamuteka mu kasente nkuwa kasente. Nanga by the way I'm stuck somewhere. On 5M onyambiseeko. Nga anesi nawo but I can get to M. I can contribute, yes. Twakubako benzio. Basajja kati bafere. Tebasobola waliwo yali agenda otwala emmotoka yange nakigeya sirigirabira Honda Fit. Ngate yali ekyali mpya agenda giwaayo nga bagita batya? Wakwata street. Ali eroni. No. Yali bagenda anti oluganda mutawanyo. Nagenda kuwola. Kukyala. Kwanjula. Bajweyo ng'ekirabo. Mama mbagizze. Katwale yamponinga. Balabye abasajja. Nakuba essimu ekiro Shalom ne neebuzaabuza ne mulimba nti mama wange mulwadde mbalyaga mutwala ku mudwaliro ngenda gikuweecha kubanga yali anga bagenda gikozesa ku weekend. Yes manya bichi bwa yalina eri awo ngada. Koze fine. Kumbe yali agenda okuwa. Mbandi awo ate like that time when we were dating like he was so nice. Too nice like Mr. Perfect. Ngali too nice. Mata gabana bwenagira musajja nga yenda ginudde avama eddoboozi ku macha nengamba yono guy Nemugambe motoka teriiwo munaye tukyayiriba. Then nawe you have told me yesterday. You have disappointed me. Banyiga. Ate bwe yategeera nti namugwamu aye naagala okweza message mbu we talk about what? Namublockinga nadamu nafuna ennamba yange ageera nadamu nafuna blockinga agenda mboyagala kuvuga mu motoka yange ogivuga mwendi ntuddemu ng'otuddemu sikyabeesigana bigaana mbo okujja ewange sikukkiriza nayo kinakyo nakigaana. Yena atajja basiru nze sirira mukazi watali wange maama bajja nno sisobola nga I don't parent ajja what if the one who pays rent wajja okitegeera abasajja bambasiru ate ate abamu ne baagala balekeyo ne bubokisa bwabwe naye agalekeyo bokisa ye najjewo no shaving amunabira omusajja ennyumba gyotasasula no shavingiramu bajja y'omukazi
By the way, na shavingira mu apartment y'omukazi. Najja talina yadde kyeyetisse n'ali yasanze mu fridge. Kyaleese omukwano. Olina mukuyoga kyawo. Nga saga strawberry. Right. Ate gobamanyi. N'omugamba pakisi. Bakusokozota. Sagala sukale hani. Tena hani. Yes. N'omugamba hani omuleese. Okay. Bw'oba akyala omuntu. Buli kyotalya. Genda ne kyoli. Where? Parking. Had have some crisps. The parking again. Taxi abiganye. Obiganye. Genda ne crisps zagala okulya. Yes. Nange nabira banayiga. Shalom. Thank you so much. Kanange basaponsor bange. Solange women syrup. Abakyala. Solange women syrup. Wabakyala nga painful cramps. Ne painful cramps ezaziruma. Wezili tuna Solange. Waliwo abalina painful cramps mukano gwange nga ye alina otegerera. Yes, olagenda ku drip kati ye afune ekiddukano. Yep, I know for the 2 days, and then laying once cutting on the floor. Mtekako either mulinyako. Yes, nomtekako ekidomola ngenda kwa jebbi paka Solange batwaliye mukwano gwono ekinene kati njagala nko ka Solange okamutwalire afune ka Solange umenyi kakola bulungi nnyo kasanga wa mu supermarket eddu aka shops gwali ebweru mu dduka lya banna Uganda osanga Solange umenyi syrup. Solange umenyi syrup okanywako kakashwa National Drug Authority pain relief. Oh, njagala okamutwalire akanyweko ka Solange. Wow. Nemba jukita Victoria University kwa so much intake genda mass kugende wanse mune obengo osoma much intake Victoria University, the university for you course wezili certificate wezili za myaka ebiri bagala kozo nezo na wezili masters ne degree ngende wandise obengo osoma wele bulungi ngenda kudoyo kusoma mtata ndi mukusoma lovely. I love that. So kati bano tubajjawa like nze mujjawo drug shops zonna mu Uganda. So I just look for Solange. This is the women's everywhere. Jabasangayo. Ate akasiba National Drug Authority. Kata then that is okay. The way it's approved. Okay. Njakuja nango ompe ebintu munange Shalom njanga ompe once ngodi chamanya. Ngakako waloka Nile Avenue. Abakyala. Nile Avenue. Tata bategeera. Just okanywa. No sirika. Ate kakwane bugumu obuguma. Aha. Ati mugama tunyogoga oluusi. Ewe akaza abanyogoga. Noba nga akute ku kigodo ky'embizi. Yene na Shalom. Ngo mukaza nnyogoga. Nongwa ono bangu kabugumya Nile Avenue ibane yakanange nange Shalom services abakyala. Nile Avenue. Kataite nawe kali. Kataite na. Kamufunza. Sajja mukwatire mu ndoki. Mugambye omwavu tumunyiga bwe. Omwavu mumima male mangu. Okwata pax dakika enoga. Bwaba mwavu mukwata kika imu amalafu beko. Omugaga muleke. Lwaki omwavu awangala mu kisaawe. Owangala okole yoki. Owangala mu kisaawe okole yoki. Owangala mu kisaawe okole yoki gwo omwavu. Omwavu mumime amale. Anyway, let me show again. So aga project zanga abakyala 0705 27 1975 abasajja namba yemu 0705 27 1975 abasajja nabo bagazi balekera badene abamu balekera okuloza tino fa abagazi abasajja batono abindi batono nnyo ku size wekalika shabu nebaga muno tuli banene. It's not true. Nawe oli mutono namo wali abaawukuuka bakulidde kuva 27 tuli 25 mama bote size ebe kyali tono kale Shalom to yanziza bye. Banana.